Kati Lwasa baleka bamukola bata. Abantu e Masaka tuli baawufu. Kansala naye akwatiridde erinnya Masaka. Kati Lwasa akwatiridde ki Masaka? Okugitya obwana givoola. Lwasa siwe Masaka bamukola bata. Bamututonera nga kira. Bamwetera mu gifuti. Oba gwali mukolo gwanu bagirako yajja mu kifulu n'asigalayo. Yanyumirwayo bunyumu. I'm telling you. Omayindi muntu wa Lwasa nze. Mugagga wange Lwasa. Lwasa nange njagala nnyo Lwasa by the way. Ndi timu Lwasa. Lwasa mukwano gwange ate njagala abantu e Masaka. Bamulonde mu kalulu akadde. Nze njagala abasajja e Masaka. Mu kalulu akadde ko bamulonde. Oba tobakoze bubi nnyo. Oba kubyo mugo mu kawo. Katsi alina kwogera na fiye mu buntu. Mukyala we. Mukyala we amatize maama. Okusaba omwana tekyetaaga public. Tekyetaaga kifuba kugenda kulwanirayo abagana agende mu mateeka weegali naye gwe ovudde eno maama kubanga olina semanemane munene olumbye Nazaala gw'oteebakako olumbye Nazaala omuboggolera kati Nazaala akuwa omwana mu kiti ki nange nemba nga muzzukulu wange bamunonye bwe bato simukuwa manya nti onatwala muzzukulu wange agenda nakumutuga. Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo. Ojjafuna ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yina agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga tofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Tukomyewo nate ngera tulina full figure tusinzira no kusula motors video ennungi weeti nesaasaana ensi yonna. Sula motors tukola bata osobola okweta emmotoka ne tukuwaamu endaba ba ne tukuwaayo ne ssente. Osobola okweta emmotoka ng'ojuguza n'ogamba ankoye ekika kino njagala kika kirala kankitwale ku Sula motors bampeemu ekika ekirala ekisingako oba nze mbongere ka ssente. Yita ku 0701 879187 direct obeera ne Sula motors. Buggwe eriyo estate we wantu ogw'ettaka etaliiko nkayana. Nga wakamala ogula emmotoka mu Sula motors genda mu Buggwe eriyo estate ogule ettaka etaliiko nkayana. So n'olwekyo yita ku 0705 03 52 67. naye ku Lwasa ne Eddie naye batuuseeko bakyali mukwano nako okwogera ku bantu abo ndowooza bonna kuliko eyawongayo munne kyensobola okugamba waliwo abantu boyogerako omanyi bwe twaganise bagenda kuwangaala mu nsi mbeeramu nakugamba ku bantu 100 kuliko abantu 3 balalu. Omukazi ebigambo bye yayogera n'omusajja ebigambo bye yayogera bwaba nga basobola okwetunuulira mu face ne baddamu ne bakola sex ne baddamu ne beeyambula ne beebakannanako omanya nti bonna kuliko ayina ekituli ku bwongo bafuuse factory damages. Bano bajja kufuuka ekyokulabirako tuli basomako kyakuswaza si kyakulabirako kati gosobola balabirako kikimbuli okikopo kikole mukazi wo kakati kati ongambe nti bakulabirako kati mbambule ekyo balabirako okikopo kikole weewu kyakusekererwa n'abawanikidde enkoofiira kyakusekererwa ate munnange bale ne mukamera ne boogera ne banywa obujuyisi oyinanyo onanga nti mujja omweta mu November ojja kumperekera oba tebalina famire ndoza n'omwata alina waabwe
nze bwendowooza kirabika just olugendo lwawali nakasongola yowala muganda wange mu bulamu tukolerera mirembe ogezangako nnyo ne bazadde bo bawa emirembe waliwo ebintu byokukola nga gwe tomanyi nti binyigiza famire yo nene byetala famire yo okwagala okwetta oba okwetuga naye kati abo abato bagenda gamba Fufiga ate Lwasa amuvuddemu kati siva mu Lwasa nze ni munnamasaka njaganye bannamasaka era nze njaganye abasajja b'e Masaka n'owange w'e Masaka manya abasajja b'e Masaka abasajja b'e Masaka babeera balungi balina love ate bawoomu abasajja b'e Masaka bawoomu abasajja b'e Masaka baasukka banoga sukaali njaganye omusajja w'e Masaka amanyi we bakwata omukazi naye simanyi lwaki oba Lwasa Masaka bawendayo mwende oba bamukola bata Lwasa ndoza family bamukola bukozi bata mu family nze I'm telling you wageneza asajja b'e Masaka balina responsibility baba n'obuvunaanyizibwa bawoomu balungi balina obuvunaanyizibwa nze n'abasajja bangi bendabirako bambidde ba muzeyi Kasozi Nabugabo omwami wange yennyini muzeyi Kiyimba owa Ambias bonna beeyo Masaka abasajja b'e Masaka bantu bakkakkamu nnyo bawoomu ate bawoomu ate bamanyi we bakwata abakazi bale bana basula b'e Masaka Masaka ogyogerako gwe bw'oba ng'olina kakalandira ku Masaka Road n'oba wawasaayo n'oba wazaalayo n'oba wakyalayo bukyazi obeera mwawufu abantu b'e Masaka tuli baawufu kyova ffe tukola city ffe tukola Kampala authority era wogamba nti Masaka kantije mu Kampala kaba kaweddemu Mwanda kati ne balwasa era kati Lwasa baleka bamukola bata yandibanga siwe Masaka era naye akyakola byafa yazimba Masaka era simanyi muzeyi Mulinde simanyi bakati naye akwatiridde erinnya Masaka essaawa eno mu kibuga wano abasajja bangi nnyo bakwatiridde Masaka kati mwagala bibi kati Lwasa akwatiridde ki Masaka okugitya obwana givoola Lwasa siwe Masaka bamukola bata bamututonera nga kira bamwetera mu gifuti oba gwali mukolo gwana bagira yajja mu kifu nasigalayo yanyumirwayo bunyumu I'm telling you omanyi ndi muntu wa Lwasa nze Lwasa nange njagala nnyo Lwasa by the way ndi timu Lwasa mukwano gwange ate njagala abantu b'e Masaka nze njagala abasajja b'e Masaka oba tobakoze bubi nnyo oba bakubye omuggo mu kawombo bayinza omunda mukolesa ebitone muyolesa ekitone bajjamu onda muyolesa ekitone mulonde Lwasa naye nga njagala nnyo Lwasa one love respect you one man njagala nnyo Aruna Mubiri Kitooke cream bread ekyandye mu restaurant awo wendi akamero manyi ntero kali awo ne Lwasa etunya ne kacyayi naye abasajja b'e Masaka nze siba ku musajja b'e Masaka sajja Masaka akutuusa bakwatako sina kyenjagaza beeruweero babadde ki bali kiki kye baŋŋamba baali bakoze eki anti baali bakoze ki balina ki kuki yaluweero mulima ki mukwana abasajja b'e Masaka bali basukka omusajja w'e Masaka nze kimanyi kye bata musajja w'e Masaka amanyi we bakwata omukazi ate babeera bawoomu bava mu koma bakuumuuka ate bakkakkamu ate omusajja w'e Masaka akutuusa ku ntikko ab'e Masaka nze bamanyi abasajja basala Nairo ewa Nairo yabava mu kwonoona amasala Nairo bagambye nti omuntu okulwako kwe kunyumirwa waliwo okwonoonera ebitonde byo tutuuse tutya eyo nja kuvumirira ekikola ekya Katsi kye yakoze nganza ayesigala kufumintiriza era agamba abantu bafumintirize mu butonde bwaffe tukwidde mu buwangwa mu Buganda Ssaabasajja waali Katikkiro waali twakuwa tetumanyira Nazaala baalinga twakula ne mu lujja nga tosobola kutta mu lujja Nazaala bwoti oyita ku lubalama bwoti yes kyannaku era kyennyamiza ate kiruma maama wo Nazaala akulabirira omwana mu byonna amazima reality facts oba amakulu agali mu kintu kino Nazaala yalimbiddwa mwabaddemu okutyoboolebwa
omuvubuka ayagala mwana we which is okay njagala atulaba atujjemu afune ayige afumintirize ku kyetwogera oba naawe omale kukifumintirizaako ebintu bingi ebitulemesezza okweyongera mu maaso oba okutugattako oba okufuna ebyo betwandifunye olw'enneeyisa yaffe ensaba n'ebikolwa bayibuli eyogera mu Matayo 16 nga muli balabira ku bikolwa byabwe muli balabira ku ki ku bikolwa byabwe emmanja y'omwana esobola okundaga nti gwatwala omwana tosaana mulabirira abaana be tuzze tumulaba itsoke mu mind yo bali abakuŋŋaanya bali nonti bano noona amwagala yeegatte manja bali abangi ayagala noono listen to me tudde mu reality Nazaala wo omubanja oti omwana wamumuzaalamu gwe wamutwalayo kisinziira gwe watwala omwana wa Nazaala wo that is one ekyokubiri gwe oyita Nazaala wo omubanja oti omwana bw'oba nga bamugamba omusajja mulala nti si gwe nanyini mwana oyo nga muwala bwe yamugamba ti omwana tuwaati ne wati nanyini mwana ng'ate yagamba nga olubuto lwa musajja oyo ati nze nkunnyonnyola katulogeza facts olwo kikyusizza obuba busungu yawula obusungu ne reality kati reality eraga nti fiye mukyala wa Katsi reality eraga nti fiye yazaalira Katsi yandigenze wa fiye n'amusaba omwana n'amulagi ne bamutwala wa mwana waayi n'amuwa omwana kuba gwe yeebakako era gwe yasaalamu emabegako eyo babaddeyo okumusaba mu mirembe ne bigaana watyanga nnyoko gwe bayisiza bwe batyo era kati ki ky'osuubira wakati wa fiye ne Katsi ku maama wa fiye tudde mu reality anti mwagala facts Nazaala yes n'omuko kati mbulira kye kigenda okuddawo kwega omuko yanyiiza ennyo kale omuko yanyiiza nenneeyisa bagikyuse bakendeze bye banywa omuntu asaba omwana nga bamukumye bw'oba asabadde omwana akola atya osobola okugenda n'olaba basenga oba bakojja bafiye baganda ba Nazaala eiza n'ofunayo naawe abantu abakulu kukya bakiyamaani bo babaani oba abantu abakulu be bawuliriza buli muntu alina abantu be basobola okugamba kati jamani n'ekizibu oba nga njagala kugonjola nsonga nsobola okugamba mama Fiina jangu mperekereko ajja Miss Kigundu nina ekizibu kino onantumbuye abafumintiriza nga nawe n'aba njogera eri nze sijja kwogera bano bajja kunjogerera timunnanga omwana ono omadde ayitaga omwana we kubanga alaba banne talikuze nabo babeere bonna bamwawudde okusinza ku kino na kino ajja kusobola omulabira kuba ne bali abayina naye gwe ovudde eno maama kubanga olina semanemane munene olumbye Nazaala gw'oteebakako olumbye Nazaala omuboggolera kati Nazaala akuwa omwana mu kiti ki nange nemba nga muzzukulu wange bamunonye bwe bato simukuwa manya nti onatwala muzzukulu wange agenda nakumutuga tewaliwo respect yonna tewaliwo bumu mu bulamu bwonna bwetutama twetaaga okusigaza ak'obuntu buli kyokola laba ng'osigazaamu ak'obuntu ensonga lwaki tufumintiriza tusigazemu ak'obuntu ekyabadde kirina okukolebwa ekyabadde okyabadde wabirabye Katsi yalumbye ekyabadde kirina okukolebwa nti kunnyonnyodde Katsi alina emikwano mingi waliwo egyamuwerekedde nakuwa biwulidde wawuddeko nga gyogera gatti gyayogedde enneeyisa ya Katsi enneeyisa n'emmanja kisinziira bwe mba ngenda wa Nazaala wange bani be ngenze nabo bwe mba ngenda wa Nazaala wange sibakwata bukanya media nti mperekera no bano batubonge netiwaka nfuna abantu bakulu ab'obuvunaanyizibwa bagenda n'okunjogerera nengenda nga ne mukakamu nga nanenguza ne kasukaali omwana gy'abadde abeera ninamu ettooke n'omugaati ne sabbuuni ngenda wa maama anzalira omukyala abadde abeera n'omwana wange mu kifaananyi birabika nti byabadde byakuteesa nnyo okuteesa kwabadde kubadde kwakoma kati nga levu efuuse y'amaanyi anti era tosobola kuggyawo omwana kuba siggwe tolabakako oyo Nazaalawo bwe banga byafuuse by'amaanyi genda ku poliisi oba family affairs gye ziri waliyo offices onabalina trespass omukazi asaana omuwa babiri oyo Nazaala omukazi bw'atafumintiriza oba bw'asalawo kugenda mu llo amushiwinga yakoze fujjo mu maka ge trespass amuswaza mukadde ku social media mukyala mukulu amuwabira ate era bwemmanga mutemulowooza nnyo oyo omukyala Nazaala naye alina abantu be alina baganda be n'abaana be abatayazaala fiye yekka kati omuko ki kyoyolesezzaawo kyolagawo tutulekola ku saidi ya Nazaala kale byonna nga bimaze okubeerawo akataminga ewakalabye kati Nazaala yalina kukola ki obutakomyawo gano maanyi ge twalabye omuto ge yaleese
Nazaala ino tuwa ne muwala we amugambe nze wazaala mbayaye sigenda kusobola bana babayaye. Sajja wavunanyizibwa. Anti kasita wajjamu obuvunaanyizibwa engenda gy'ogenze tetuganifuna tuli bazadde n'embwa zizaala. Oyagala kuŋŋamba nti n'embwa zirina abaana olaba n'enkoko zizaala obwana 10 naye buwamba atya bw'ekyo ku muntu kati tetuli ku mbwa na nkoko omuntu kati nga omusajja tosobola kunnumba mama nga n'omubanja bw'otyo ng'olina gwe weebakako naawe olina maama wo bamama bagumira ebizibu bingi bamama basoba batunula lwa bazzukulu baabwe n'alemwa n'okulya akantu ke bamuwadde bakaga ati n'akawa muzzukulu we nga golero oyina oli ku bakazi balala olowooza tajja kujja mama nga omulinyirire omufukire kubanga nakuzaalamu mbw'obanja omwana bw'otyo nsobola n'omukweka ne mutwala mu basisita bange gye ntaddamu mulabirako ddala. Singa maama yabeera kiremesa mu nsonga zino y'omuwa bubaka ki nga yalemesezza omwana okutuuka ewa maama asigala maama mwe baana mwesinga mmanyi n'ekiti maama kyayitamu okukukuza obeerewo. Anti fe yayinza okuba yayagala taata alabe omwana we naye ng'ate maama agamba nedda. Anti era wabeerawo ensonga kati sizaalina okumala kati akwatagane ne fiye ayogere ne maama kuba oli omukazi siyazaala katisi katisi alina kwogera na fiye mu buntu mukyala we amatize maama okusaba omwana tekyetaaga publiki tekyetaaga kifuba kugenda kulwanirayo abagaana agende mu mateeka weegali omwana emyaka egi gy'alimu akkirizibwa kuba ne kitaawe amateeka weegali akyali muto katona afaaki kati amwagaza kyoyo omwana akyali kunywa nto akyali okwoleza kyayi kwepampalisi abaana basobola byakikakasiza endowooza yammwe mulina bavubuka mukendeze bibakuba omwana bamukuwa ennaku 2 gwe notandika okuŋŋaŋala naye kati tebali mu bw'omanyi abakazi obulamu bwe bayitamu okukuza abaana olaba bajjajja omukazi asobola n'okuba nga kati sabadde amulinyirira nga tamutwaliranga badde omuno gw'ettooka obadde kinaawe Nazaala yagambye n'ennyumba we bali waleeta ebyapa bijjalaga amannya ge agaani agakati anti mwogera Nazaala biri twogera kati video we are talking video kwegaba mu bufunze mu byonna oba ekyapa kyogeraani oba ani yagula we babeera oba ani asasulawo kati sitebakangako ku mukazi oyo agende gwe yakola naye sex amubanja omwana gwe yakola naye sex agende ewa nnyina gyeyo omwana amumuwe ono omukazi talina lwayita ewa kati si mwana kubanga tamumanyi yayanjulako fiye maama amumanyi anti yayanjulako okwanjula okukoleka kubadde mu nteeka kati bye biki byoyogera babadde bakyasindika music tetwerabira tubeere nga tulijjukiranga that is fact mujja kati siyajja waffe ekyo si kyekikulu yefe yamujja wa bye biki naawe amuvudde omuyimbi wadewawukanamu kaawo mukwano njaga sigala nga njogera mazima era nga nyimirira ku mazima nga nyimirira ku kufumitiriza kati yakoze kikyamu sigenda kukiddamu sigenda kukyesibako sigenda kwogeza kabampane nti oli wa industry mpayere oyo sigenda kwogeza kubanga oli wa industry no fact is fact yes kati yakoze kikyamu reality show ennene tadde abantu ku bunkenke show buli muntu gye yeesunga bw'onoonya bbaawo nga tomulaba ate ze wenoonya mukyala waye nga simulaba bw'onoonya mukazi wo nga tomulaba wenoonya abaana bano abavubuse nga tobalaba togenda ku polisi tokuba nduulu bali mu wininwagi cricket oval emitwalo egi ng'ennaku z'omwezi 9 Sebutemba ennaku nno ziweddeyo naye ensi eyagala okulaba wininwagi amaanyi agajjawa nagi mulungi yakola bulungi ekisuka music enwagi yekkiririzaamu mu bulamu bwetutambuliramu tulina okusomoozebwa nti abantu bakunyigiriza baagala okukkiriza embeerayo gye bakunyigiriza mulina akuvuma ng'era bakuvumisa jerase tabikkiriza mukazi ali strong mukazi ayekkirizaamu kyali ekirala winwagi yakula bulungi anyuma okulaba naye batayimbye ng'ayimidde buyimirizaawo ekyokusatu winwagi ali freestyle kati nsuubira abasajja okujja mu show nga ali freestyle alina ebitundu 99 ebikusikiriza omuwagira ekisinga okubeera ekikulu atunze endongo gwomanyi ebyamaloboozi eddoboozi lya winwagi akuyimbya nowako ne gwotandiyagadde kuwaako ate wininwagi okuviira ddala ku ntandikwaye
yayimba oluyimba nze kwena mwagalira katono nsonga ebyakidongole omanyi nti manyimu okuyimba okuwulidde kati singa akera nensaba ka remix mu mukyakale kigwa kitya nakoowa endongo abayimbi be Uganda banako tukole bandi nakoowa okumanyirwa nakoowa okumanyirwa mungaja nakufuwa singi 10 nakukwatirya nakufuyi nakuyira omwenge nakutoga buli wamu ayagala abeere mu kiwato kyo nalako omukazi ngaafuwa kamiyoni omutwalo bwaguzaayo bwagujjakulwako kulinnya omugere bakulonde twalaba n'omuwagizi yayira Kenzo aba muyira kisusu oba kati nze mukwano naye wagaggawala bugaggawazi nenda si kugaggawala nafumiitiriza ebbanga lemaze mu ndongo bayimbi bannanga bagibaddemu nga ndaba talina nnyo kyegattako kule kukusipeningako music kyekintu kyokola music nno yabonyabonya abantu era muwagire bawini abo abaana bo balaba ebizibu mu music nakoowa ekigambo ndongo I'm very tired newe kubira awo siva mbuliri Nwaji yagenda okuntwala ndabe ku mwana asagala manyi Nwaji agonda ekyala ne kati promotion mwetegeka ekintu let me tell you something waliwo concert gye twabaddeko naye nga teraga nti concert sijja kulema kukyogerako ng'enjija ku stage teraga show yonna nga biringa omuyimbi sesuubira nti ali lubuto naye show yabadde disappointed eri abantu bonna enjija yo ku stage entimba itiri nga tewanya kiraga nti tuli ku concert. That is fact. Anti mutya amazima. Tosobola nakukwata ebifaananyi biri ku social media bitambula biraga nti yabadde concert. Naye concert kira kintu kyanjawulo. Nti mwe bali kuwagira bayimbi bammwe mu mbeera gye bajja. Naye bannayuganda nja bagamba yakalowoozo kamu nti bannayuganda kino kibeere kyakuyiga era n'okwebuulira n'okulowooza ennyo. Either tumanye bumanya nti enkonomi y'ekire yawukana n'ey'emisana. Kubanga abantu basaasaanya bateekamu mbi. Kubanga munnange mmwe abakala alina enkonomi. Ojja kyogera mu bantu oswale. Kyogere nga weddamu. Ne President Museveni bw'oba omuteeka ku nninga ey'enkonomi. Naye musaasire. Naye ekonomi nayo baaba waliwo ze wenjibu. Kubanga munnange abaana enjoga gye bajooga. Abaana bajooga. Abaana batuyisaako embi. Bwe gyonoonyeza ez'akatogo. Abaana bali mu bbaala. Basaasaanya. Kakati enkonomi. Bali olunaku gavana beetaggula. Twawule ey'ekiro n'ey'emisana. Tuyingire mu kiro. Wegamba abali mu ekonomi y'emisana eyawukana ku y'ekiro okutwaliza I think those and the economy nja kubuuza ku Nabs Asha Nabs. Atambula ekiro. Asha Nabs oyo manyi kati naye economy yalinnya yevuga. Avuga Benz. Sura Motors yamuwe motoka. Okulira n'omugaga. Tachali wa boda. Kutumiddeko nnyo Asa Nabs nkwagalanya live sweet baby. Kana katona kalungi bibika sana kana katwate kalungi. Ate ajja kunyumize olugendo naye yo mu bya producer abadde anyumye. Beba mubeebo. Twali tubategeza show ya Winnie Nwaji nga tunatera obbata. Ng'enaku z'omwezi mmeka? Ng'enaku z'omwezi 9. Tuli ku cricket oval. Ndowooza yo mukyala agenda okukola ate record. Yes. Mu record. Ebyafaayo. Buli musajja waali. Kati kinne nkugabe bw'onoonya bbaawo ng'enaku z'omwezi mmeka? 9 September. Manya ekigambo kimu? Ali ku cricket oval. Ali munna. Bw'onoonya mukyala wo nga tumulaba. Buli kati obwo twagivuddeko tugamba tugenda mu Nwaji. Mu Nwaji fire baby. Tugenda mu Nwaji. Kigambo kikimu? Nwaji afuuse Nwaji mu Uganda. Mu kibuga Kampala wano. So n'olwekyo mbogamba muli omwerere. Cricket over ye answer kati. Abantu baagala ebintu ebirungi abawala mulabirira emibiri gyammwe. Omukazi oyo omuwala Winnie Nwaji anyuma okulaba. Asagala nnyo. Bane kyanyumidde ku kipande. Okimanyi nti oyo Winnie Nwaji twava mu show ya Zawi. Naye nga yatunda ge mawulire. Bane okanzikiza. Tewali yanyumya kwa Zawi wadde nakati. Winnie Nwaji ge gali amawulire. Winnie Nwaji ge mawulire. So tugende tunyumirwe show ya Winnie Nwaji tunyumire obuyimba obulungi bwayina. Yes, najeza kamilioni big music big events yamuguze. Era bawanise dda. Keti events and beyond. Oyo kastabera mu kivu. Astabera mu kivulu. Omante ogenda kulaba quality not what. Sigamba tegeeza we yakwata ku Kenzo ku myaka gye 10. Mwalaba ekyaliwo. Ndowooza lwe lunaku mu bbanga eddene bebe kulu yaddamu okuwa Bobi Wine akafuba.
we yakwata ku Catherine Kusaasira omukulembeze w'eggwanga mu Serena kati wanja kati era we yakwata kulema kwa Misa Kisemakula ku Nairo Hall kwa Africana ne Rema ya mukola yeka omutanda yaliwo we yakwata kulema namakula ku hotela ku Serena Hotel enkuba kolo yatonnya ekiro naye abantu era babakwata shows za Kati promotion zekola baza yasaninze ne King Sir 2023 tugenda mu King Sir bagise Kati events and beyond baba kinabe kati wachuulira nti beyond jukira reach baddeyo Kati promotion neka tuli mu Kati promotion bichi company nene nnyo beyond so events and beyond so kati mumanyi bulungi era nze nali nsaba nagamba nga abaana besimbawo muwuma bakola biki ngamba nti abantu balina okulonda bebo nga bo balowooza nti njogera bobesi tabyagala ne tusobola mu forcing oba okubeera oba kale oba ambassador waki kubanga omanyi ye bwakwata ku muyimbi ne babayogera nawe ebigambo bisatu okujjako nga bakologoba obwongo nga waliwo ekibulamu babusaanikira by the way naye tumwebaliza bangi bali azamanyi industry eno naye agifunamu n'agizaamu directly tatya rules kale mu mbeera eyo ne Spice Diana ajja kujja ku cricket oval mu muyitirivu Spice Diana naye muyitirivu mulungi nnaku z'omwezi 13 January ajja naye ku cricket oval n'abayimbi abalala bonna abanaabategese tujja kubanga nabo tubasupportinga mpola ekintu kyabwe kitambule industry esigalewo ampa mu villas bula Uganda Bulaya mu Uganda Bulaya mu Uganda olinnya mmotoka n'omutuukamu Gwanda amuganda ngamba njogera ku ampa mu villas nkusaba ojjo olambule olabe kyenjogerako kye kiki nda kyenjogerako kyekyo ampa mu villas bw'ogulayo ennyumba ofuna bino security ya bwereere togenda kuzimba kikomera n'oba oguze mu poloti tuli mu Palm Villas waliyo ebisawo okuva ku volleyball tennis byonna buli kyakuzanyisa ky'omanyi omwana kisangayo Palm Villas tulinamu service zewandeetaaze oyagala kugula kintu kebeere gym kebeere sauna kebeere steam mupiira ozanya muzannyo ki abaana boyagala babeere mu environment efaanana etya bawangaye n'abaana baani boogera lulimi ki bayise batya byonna bisanga mu Palm Villas osobola okugulayo ettaka osobola opangisayo ennyumba osobola okugulayo ennyumba kwegamba byonna obisanga mu ekibuga ekiteeketeeke ekiwedde ensi enteeketeeke mu Uganda tukuwa smart house kitegeeza ffe tukuwa ekintu nga kiri full package ojja nangoye zojjanga bwoli n'ogula Palm Villas tulinamu supermarkets tulinamu international hospitals tulinamu international schools secondary and primary osobola okuyita ku express highway n'ogenda mu Palm Villas oba osobola okuyita ku Ntebe road eno yennyini waffe n'ogenda mu Arkwright n'ogenda mu Palm Villas Palm Villas tunayo White House okutula ennyonyi amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba tulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti
eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno levo kutuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.